waliwo amateeka g'ensi tuzita natural laws. Obuzibu bw'ensi bwe yakwatibwa obujega tebakkiriza abamanyi betukkiriza nti bamanyi tebakkiriza tubabuuze ebibuuzo. Bwe tunulira ebitabo ebitukuvu, kino ekitabo kitukuvu nnyo kikulu. Ati ngulabye gy'okalakala ne Qur'ani. Eno ye Bible. Ne Bible n'embuzo z'essumba oz'okubulira njiri. Kino ekitabo. Bible. Abalokole tukkiriza ebiri muno ne tubitwala ng'ekikulu mu bulamu kuba bikulu. Ne bannange bakwano bange zimanyize yamuja. Kitabo kitange tebaba bakwano bwe babeera banno mu nzikiriza. Kitange amuza ye yandekera Qur'ani. Ogikozesa ki? Bw'osoma Qur'ani tosobola kukola nsobi za nsi. Ate Bible? Bw'osoma Bible tosobola kukola nsobi za nsi okuleka ng'oli musiru. Wabula ebitabo bino byonna ababi basomesa ababitusinga obabuuzanga ebibuuzo bw'ofunanga omukisa. Nti musumba otugambye tigondera kitawo n'ennyoko ennaku ze ez'okunsi zeeyongereyo. Musumba mubuuze naye musumba buno bwana obufanga buto kaba kanyiza bazadde baako ennaku zaako obuteeyongerayo. Mudira abasumba ne mulowooza nti ate bakatonda oba sheeka ali emimbali mwene mukitwala nti kati oyo ayimiriddewo ku lwa Katonda, ayimiriddewo ku lwa bukumpanya bwe na kulyake ebitundu 9 ku 10. Wabula waliwo babasumba abatudde era abayimiridde ku lw'abalala ku lw'obwa Katonda nga babakiikiridde. Kati ensi eri awo mu mambuka g'amaserengeta twabula okutegeera kina direction gye zikutwalamu byonna direction y'emu byagala abantu abatambulira mu bwerufu. Naye byasigala nga birumira tubibuuza nti buno obwerufu bw'ennono ya kino bukutwala mu Yesu Kristo. Ate mu kino kimuyita nabbi. Nandi kati era ky'olina okusooka otegeere nabbi Yesu ye nabbi Isa. Bwe tusanga muno omwana wa Katonda muno Katonda tazaala tazaalibwa era Isa. Ogenda omumaliriza wano wokka we tuli ate kyembadde saagala nsi tugiteekemu ng'ono asingako ku ono okulaga omuntu okutegeera okutuufu. Katonda yazaala mwana ki yamuzaala mwana yazaala ddi mu ddwaliro lyawa yafunisa mukazi ky'olubuto. Buli yazaala ina kwegatta Katonda agambye mwana wa Katonda ese omusumba tukkiriza. Kujjukize Bible yetugamba nti Katonda koma atuma omwana we. Njagala Bible eno yogere kugambe mulimu Matayo nkusomere ate kati obikula yaki lwaki gwogigambisa yiyo eyogere kugambe Bible egambe somebe yogedde oyaga wakanya Bible si wakanya Bible naye njagala ensi efune kye bayita self realization olwaleero ne Bible otegere ndawamu Oluganda n'Oluzungu ogwo si musango kubanga n'abaakera ku makya bakola constitution y'eggwanga nga kubonna tekulira Bufalansa de Bungereza Mwami Museveni ne banne baakera ku makya ne bagenda ne bakufuula ssemateeka y'eggwanga olulimi oluli official Oluzungu naye nga bo Banyankole. Kati balijjawo omukisa okufuula olulimi lwabwe gwe mukisa gwe bali bafuna Abanyankole ne basalawo nti ate Oluganda Oluzungu lwe luba olulimi lw'eggwanga lino so nga gwe mukisa gwe bali basobodde okufuna gwokka okubanga nabo balina kye basobola okuteeka mu ffe ku kifuba. Ebisigadde bino enguzi nakyo leekugamba bijja kuvaawo gw'oli muvubuka muto osobola okugenda okwekalakaasa ti gavumenti eveeko nzobola n'ogijjako olina emyaka emeka waze kulya nakuba mbuuza kati kale nnimba tukitwale nti olina 2 nti mwagala buto olina emyaka 2 Mwami Museveni alina emyaka tubale kale tumuwe 7 naye ayagala nnyo okwezza obuto yabbako kati mu 10 kyekyo bwe kubanga kufa munnakyo nti akula yafa ani agenda osooka okufa Museveni kati lwaki oyagala ayakutte nga lwe tonatuuka kufa mugumiikiriza afe nawe okole ebyoteekeddwa okola kubanga kyollo bwegamba program tusanso bala amwe n'abatula bonna ku olwaleero ategere nakyollo temujja kuba bulungi enyanjula program tusanso bala amwe na amanya nze omwana Soda ndi ne president wa Nature omukulu Ssaabakaaki Peter ate Hamza oli ku Export TV program eno bw'oba olaba ina ekyenjawulo kyekugaseeko gisharinge togaana ate subscribinga kubajja kujjanga entakera akunnyonnyole nenyumiriza nnyo mu bavuma otya nno ntyo ebikuluma butyo bwavu bupulaninge pulani yabo nene ngazi naye nakyo leetugamba
omuntu tabengawo mulamu lwakulya kitegeeza ze sente okulembeza nnyo ekigambo nakyolo ge mateeka g'obutonzi kiva ku luberebere lwa nature. ani yakiteekawo nakyolo eri ludda wanze ngisanga oba eri mu ndowooza nakyolo terina kubanga inawe yawandiikibwanga bino kuba buno bulimba kubanga buli teeka eririra ate waliwo eriri kyaleejinga kati tewali teeka ligamba nti bw'oba ozaaliddwe olina okufa newe buli baddi teri ligamba nti otalifa gye riri eri abataafa Enock agenda mu ggulu nga talabye ku kufa alinyisibwa era bwenjogera kati ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda bwe yali agenda mu ggulu yakozesa miniki kizungirizi kibunnoomu kubanga tulaba mu 1969 omusajja yasooka okugezaako mu ba Apollo 11 nga bwe batulaga n'Armstrong Neil Armstrong 1969 asooka okulinnyako mu bwengula n'alinnya ku ggulu n'alinnya mu bwengula ate nakyo bambala ne bakitukakasa nti bwali bulimba ekitaaliyo ekifaananyi kye baakubanga ali ku mwezi baalaga nti ate ali ku earth teyatuuka ku mwezi teri yali agenze ku mwezi teri yali agutuuseeko n'enjuba byonna bye tusoma byonna bonna bulimba ate nga bwolaba obuzibu obuli kutuuka ku mwezi ate butono nnyo n'okutuuka ate ku buzibu obuli ku njuba kaakati waliwo ebintu ebyantachable lyeggulu wabatukiza nti omwezi lyeggulu oba obwengula lyeggulu kuba Enock yagenda mu ggulu ndetedde emboozi za Armstrong ow'omwezi n'ayambuka bwati kubiri ne bamulaba nga agenda teyaloza kufa soma bayibuli ye atambula n'ebitabo otambula nabyo byaki nga tomukkiririza ntambula n'ebitabo ebijjudde amazima agayamba omuntu bane teri muntu asoma kitabo kino n'aba musiru omuntu okuleka nga yayagala bba musiru kati gwa bisoma n'otabitegeera nkuteekewa nze nabitegeera neemuuzaamu ekibuuzo kyekinakugambye mu luberebere wano bona abosomye that is Genesis akugamba Adamu ne Eva baali ekibala baakolimirwa omusota ne bagobwa omusota gwajja ne gwogera olulimi lwesimanyi naye lwotakola ki lwotamanya so njagala kumanya olulimi omusota gwayogera mu lulimi ki bw'omusumba omubuuza nti omusota bwakugamba gwakema mubuuze musumba mpulidde n'omusota bwe gwali gukema Adamu ne Eva gwayogera lulimi ki bya Katonda kumanyibwa gwalina amagulu ameka ogwo omusota ogwatambulanga mu ntambula eyo gwayogera tulabye ku bifaananyi nga bakuba ekikompe kya Yesu naye tebatukubiranga ku kifaananyi kya musota ogwo nga gulina amagulu n'olulimi lwe gwayogera oyagala ebya Katonda gwakolimirwa ate era ebya Katonda tubirabira ku nsi lwaki mwagala okulabira ebya Katonda mu ggulu gye mutali nga nebye mulaba biremeddwa mu kulaba samanya nti birina okubanga byanjawulo kuba Katonda ekamala byonna ye mutonzi yasalawo kirina kinjija mu bwongo nti ebibyo biri byanjawuloko nnyo ku byaffe kale kitutte ebbanga ddene banasayansi batulaga 4.5 billions of years kasookedde ensi ebaawo nga ne nabbi wa Katonda gwenzikiriza nti yaliyo nabbi ono Isa nabbi Yesu yaliyo nga nabbi wa Katonda mwana wa Katonda si nti mwana wa Katonda yaliyo nga nabbi wa Katonda byakola byonna byali bituufu abamuwaayiriza benjagala okulaga ensi n'okubakunanya abamuwaayiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe n'okusaasira bibe ku ye ye nabbi eyaddirira nabbi Isa okusinziira ku era ebigambo ebyayogerwa n'ensomesa nabbi Isa byasomesa nabbi Muhammad yayongerezaako era ye nabbi wa Katonda eyasembayo okuba nabbi wa Katonda bakakande bavaawa Uganda osangayo bannabbi tebasukka ne mu bisatu bangi nnyo naffe tulina mu kyaki yaffe. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64
923. God Heals Herbal Medicine. Kati amateeka g'ensi tegatukkiriza kubakwata tubasonseka eggonja mu butuuliro. Tinogera n'ombuuza nabbi afuuka atya nabbi ndikasoogula ennanga n'okola kwaya kyanjawulo musumba nabbi ati nabbi y'omuntu asobola to forward tell ayinza okukulagula ebinaakubaako gye bujja. Kati nze ngenda kulagula ensi niri nabbi. Ogenda lagula ki? Ensi yonna Kino ki? ku byonna ebigendo gibaamu. Nawe oyinza okuba nabbi ne mu byensi. Ngenda kulagula ensi nti wagenda kubawo kye bayita dimming the sun. Dimming bye biki? Bagenda kuleeta ekirungo oba chemical bagiteeke mu bwengula ng'enjuba tekyayaka kutuuka ku nsi nga fotoni ziri bwe zijja zikuba wennyini mu kiro ekyo wekibakitadde ekizikiza ng'omusana tegutuuka eno olwo ensi ebulwa emmere kubanga tuba tetukyafuna musana. Ani agenda oleeta? Olwo ebyennyanja bife buli ekiri mu mazzi kife olw'okubanga emiddo egibeera wansi mu mazzi gye tuyita planktons gigenda kuba tegikyasobola kukola oxygen oli ebibeera mu mazzi gwe binya. Ebyennyanja bife n'abantu bafe ensi eggweko abantu nga bayise mu nkola ya dimming the sun. Ekyo bwe mba nkiragudde ndi nabbi. Bani abagenda obireeta ebyo? Njogera ebigambo bino ensi obutasukka nnaku 9 okuva leero mugenda kufuna amawulire nti ensi eguddemu ekirwadde ekiddiridde siriimu era ng'ekirwadde kino bakiyita monkeypox. Ekirwadde kino babagambe nti kyava ku nkima n'ebirala era ensi zidde mu lockdown n'ebirala. Okwogera ebyo bibagamba ndi nabbi. Nga bw'oyagala wakanya kkanisa ofuse antichrist. Si wakanya kkanisa era siina kati abo bennyini mmwe abataagala kubabuuza bibuuzo. Endiga nze ndindi. Mu bwendigazo. Mu bwendigayo kkiriza nti ate waliyo embuzi. Ensonga lwaki mu kisibo osangayo ente n'osangayo embuzi. Olwaleero ensi eri mu mambuka g'amaserengeta eri mu kunyigirizibwa. Bannyinaffe baganda baffe bafa. Okufa it's a natural law. Era nzikiriza buli muntu alina okuloza kufa. Naye mbabuulira mu kumanya kwange okutono okujjuddemu obuyivu obw'okusoma n'okubikkulirwa kw'obw'omwoyo abantu bafa nga tebannatuusa kiseera kyabwe kyakufa. Kiva kuki? Ekyo tujja kusoma era Sheikh obujjo tugambe Allah bwatu bwe yategeka Allah bwatu bwageze mulimu Allah lwatagera era okugera kwa Allah ku nsi kwakendeerera ddala wabula Allah yali mu buwambe Katonda ali mu buwambe. Ani yamuwambe? Okuwambibwa kwa Katonda kwava ku Katonda kera ku makya mu Bayibuli muno n'atugamba ndoza ali tuberebere nga 28 tuberebere 28 simanyi oba yeyo kangezeeko ndabe 28 Katonda n'abawa omukisa era Katonda n'abagamba nti mweyongere mwalenga mujjuze ensi mugifuge mufugenge eby'omu nnyanja n'ebinyonyi by'omu bbanga na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera nti laba mbawadde buli kimera eky'ensigo ekiri ku nsi. Gwali eyo sobola okwongera n'osoma omugazi yosinga awo. Katonda bwe yawaffe amaanyi ago waliyo bannaffe abaatusinza ne batuwagguza ne batutegeera. Bwe baatutegeera nti tuli b'amaanyi ng'abaddugavu nga Katonda ennambikoze n'obujjuvu bwonna butadde ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu basalawo bakole ekisoboka kyonna okubuzaabuza omwana w'omuddugavu okumujja ku mulamwa gw'obwa Katonda ne bamutabulatabula n'olwaleero yatabulwa n'asoberwa eka n'asoberwa mu kibira. Kyekitukaabya kyekitudaaza ensi bwe n'akitegeera kyekigenda okutuwa emirembe kyekiri mu Bayibuli gye tukkiriza ng'ekitabo ky'amagezi nze kikkiriza ng'ekitabo eky'amagezi ekimukku. Bw'osoma kyokka n'otasoma birala ojja kuba osembye. Kitabo ekitukuvu. Obutukuvu bwakyo tewali abuyinako bujulizi kuba tumanyi gitukuzibwa ebitukuzibwa biba bitukulizaawa. Kasa ekintu kya Katonda kyonna kiba bitukulizaawa. Katonda talina kalero lya bitabo nga ye Katonda nti Katonda alina famasi wali kuba Katonda yateekateeka ensi n'amala n'agiteera ffe abantu Gideon n'atugamba kati njibawadde mmwe mumanyi kati tudibaze ensi
tujeyo nonedde kati tufanga tufa byaffe ensimbu ekuba abantu ensimbu essa abantu naye ensimbu etta abantu Katonda mulungi tino omuzungu yaginoonyerezaako n'agigezaako n'alemwa era ebintu bye neebaza Katonda nti weebale nabo kubalaga nti balina kye batasobola neebaza Katonda omuzungu tamanyi science ali mabega waki tasobola kumanya kiki ekiri mabega w'ensimbu ekituufu wabula ali wakati w'okumanya akatono n'obutamanya kubanga byali alina okujja mu information bajjajjaffe abamu yabatta tebannaba kugimuwa nze naawe kkiriza abalambuza abamanyi abasooka okujja kuno ba Christopher Columbus n'abalala bwe bajja wano bakola kafube w'okukeera ku makya ne bakwata bajjajjaffe nga babatwala babalaawa babatta babajja wano babafudde abaddu n'ebirala wakati awo bagezaako okubanuunamu okumanya kwe baalina bo ne bakutwala ne bakweyambisa kintu ekyo kifuna mmanyi ndi ku mukutu kuno kuliko abantu abansinga okumanya n'okutegeera naddala abayivu gye bali bangi naye omuntu omuyivu aba mugezi kube yayigirizibwa kyokka teri muntu asinga muntu yalabikirwa oba muntu yabikulirwa kuba mutegeevu onakyo gambye abazungu tebamanyi kyama kiri mabega wa bulwadde okimanyi malwaliro bajjanjaba ensimbu bakola ki ekyo kuba abatwala abalwadde b'ebyo abalwadde b'ensimbu wonna we balaga yoshinyambaako omuntu oyo babawa eddagala eryongera okutuukiriza agenda y'abo abalifuleeta kitegerekeka eddagala abalwadde b'ensimbu eddagala lye babawa bakubagamba nti bakola ku nsimbu kyebakola bo kwe kutuukiriza ekyo kye baagala enseebe. I can draw an example. Omuntu bwajja nga alina ensimbu bajja kumuwa eddagala ebika eby'amaanyi katugeze levetiracetamol nenga bamaze okukibala nti oyo kyaleeta ku muntu akendeeza ku basirikale be ab'omubiri amaanyi kati kitegeeza bw'oba n'ensimbu ng'ate olina siriimu kitegeeza ate siriimu agenda kukunafuya mangu ofe kitegeeza tageti y'omuntu oyo ayagala ofe sikuwonya agenda kuwa amakerenda katugeze remotrogene ng'amaze okubala nti ono akuba ekibumba n'akikola ki kyova olaba buli amumira oba carbamazepine omubiri gwe gutaaninga brown okulaga nti ekibumba kikoze eki kikoseddwa kitegeeza obuwangazi ensimbu eyandibadde ekutta oba ekuba emyaka gyo gyonna ekuwangaza enkaaga ate ekumaza abiri kubanga ate ekibumba kikoze eki kirwadde bali ne batuukiriza agenda yaabwe bino bani abazungu ensimbu tewali batagirwala naye mu Africa eri common nnyo. Lwaki eri common nnyo mu Africa? Ekifuula ensimbu okuba common mu Africa kifaanagana n'ekibuuzo kye ngenda obuuza abantu era nga kyekintu kye nnayagala okusooka oba kye njagala okusooka okutandikirako officially nti ku mutimbagano Saabakaaki yajja nga president wa Nature n'agamba abantu nti bw'oba wali obaddeko ewakaawo n'ofuna ekitu nga kikunyigira omutwe ku ttaka ng'oyagala okuba enulu naye nga teyatuka noyagala okanula eriiso naye nga terikanuka era bw'ogezaako ddikanula olikako osobola okulabamu ekintu ng'ekisolo n'ekirala ke kabonero ak'enkukunala akooleko ekigambo kye ngenda okubagamba olwaleero okukwatibwa kw'obwajjajjammwe bajjajjammwe ne babatwala ne batandika okudda mu nsinga n'okubeerawo kwabwe bagenda kukumpaanyiriza kugattirira mbeera bino ebigambo njagala tubikwate mpola ate tubitegeere si bulaguzi si busamizi kyova olaba abantu ensi bagibbye mb'oli nabbi oli agibbye nti oli mulaguzi nze okugamba nti ndi pulezidenti wa Nature enkolagana gye nnina ku Nature yenfula okuba pulezidenti waayo. I'm ready to challenge anybody anyone ku kintu kya Nature nga gojja nongamba nti ovudde mu America nti ye mwakera mu 1985 yes ne mulaunchinga enkola ey'okusaanyaawo abantu oba ekyokulwanyisa ekiri biological mu bye mwalowooza okukola katugeze n'akawuka ka siriimu mwe kaali
nemukola research diethylamide acid nemuleta Dr. Robert Gallo okuva US nemuleta Luke Montagina Bufaransa nemukola ekirwadde kye mwakola kusinzira ku report ne bwino gwendiraga ensinga emwetaazi wali nsonga lwaki leero nsobola okujja njagala okujja n'ebitabo just kulaga abantu kuba proving nti byonna byenjogera nja kwesigama ku bitabo bino amazima gaabyo n'ensobi zaabyo n'ekitabo ekimu kyekirwa kyekino Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Bwino kukulaga engeri ensi gye zeerimbibwa n'okulaga ensi engeri gye zeewampaganyizibwamu nja kumwolekera mulaga ensi sifuddeyo kubanga lensigazaayo kuba mu nsi era nze mbagamba ebigambo bino bulamu sibwagala nnyo kuba sinze nabwewa era omuntu yenna alaba vidiyo eno n'asaasira okuttibwa kwange tonsaasira kuba gwe tomanyi biro byange byaddi nyinza obbanga ndi omu ku bantu abatono ku nsi abamanyi ebbanga lye basigazaayo gwe tuulewo weebuuza osigazaayo bbanga ekyokufa gwe liri olimanyi nti ebyo si bye byandeese okukaayanako sobola okubuulira ddi lwengenda okufa n'ekirwadde ekigenda okunzita nanti kati mwamanyire okulimbibwa mwamanyire obulima kati buli kintu kyafuuka ekyo nze nange osobola okuntulamu nanti kati byebyo ebyabonoona mwagala ebyokubalagula pasita ne bwaba si wakufera abagoberezi bamufuula ekyo kyataandibaddemu kati nange sooka onkube mutooki sooka ondabe gomanyi kyolifa anti nerwolifa igwe seetaaga nze kukuba mutooki kubanga obwakatonda obutuddemu nze bwe butuddemu obwamusisi obuli munzi obukusisimula nga weebase nodde engulu bwe bumu n'obubwo ekyawula y'entambula gye tutambulamu n'okulambikibwa kwe tufuna okuva mu bujjajjaffe engeri gye bwatambikibwamu mu nsi katonda alina amaanyi era ye munene w'ebintu ne teri katonda asinga katonda w'abajjajjaabo maanyi kubanga baamanya nnyo katonda okusinga ggwe bajjajja nga baasamiranga bajjajjaabo tebasamiranga ku mmwe musamidde oba okusamira kye tutamanyi obanga nayo n'ekigambo okusamira kifu mu pronunciation teri kigambo okusamira ekigambo kiri okusaamira okusaamira kyekikolwa ky'okugatta amaloboozi nga gayimba ne gegatta wamu n'ebivuga oba ngalo bwe nkola bwe nti neŋŋamba nti Yesu mulungi mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi okwo kwe bayita okusaamira nti ntendereza omutonzi oba ntendereza omwoyo gw'omutonzi gwonna nga ntaddeko ebivuga byonna oba mukondeere oba nnanga oba ekirala kyonna kitegerekese kyekigambo okusaamira bajjajjaffe bo kye baakolanga okubeera n'obuyumba obwa ssubi endeku kyo bakiyita batya bajjajja bammwe tebaabanga na buyumba obwo nga mmwe ku levo gye mutwalibwa kubanga temwalibwa ate temwafuna kulambikibwa kubalaga kyaliwo baakolanga ki baatambuliranga ku nnambiko z'olubereberye lw'ensinga bwe yatambulanga okuza omanyi guno omutwe baguyita mutwe ani yagutuuma omutwe bajjajjaffe baali basiru nti lino liiso mu myaka 4 kuliko yakituuma nti liiso twasanga bajjajjaffe baliyita ki nti luli lusozi bajjajjaffe se balituuma olusozi nti eri nnyanja nti guno mugga nti guno muti musambya guno muvumbula byama luno lukoma n'emiti emirala
naye bajjajjaffe bakola kinene okukuuma ensi nga bwe bagisanga nga boogera n'emyoyo gy'obwa Katonda mu nnambika entuufu. Naye olwaleero omuntu ajja n'afuna omuzigo n'agupangisa n'aguliramu ennanga n'agamba nti mwoyo wa Katonda ŋŋambye ABCD. Ensi n'emalawo emyaka egisukka mu 3 ng'okufa kweyongedde naye ng'ate bannabbi bangi abandi badde balabula ensi ku kufa okwo. Nekituwa okulowooza nti oba Katonda bannabbi abatuma kusirika oba batuma n'ebikolwa ebibi byeyongera. N'ebikolwa gwe otulanga butuzi n'ogamba lwaki ate nga bannabbi wakati mu kweyongera lwaki ate sirimu naye yeeyongedde babiwulira. Lwaki okutuga kweyongedde? Lwaki obubbi oli awo omuntu talina kalira n'oli n'amuteekamu omuguwa n'amukola ki n'amutuga n'amuta? Lwaki bibaawo? Kyava mu kubulawo kwa Eliya eri etuyunga ku bwa Katonda etudde mu nature. Kwe kugamba nti nze nga nature president kuyambagana naawe onyambe. Nze kyenjagala onyambe kitono ku kyemmanyi kye nsobola okuyamba ggwe andaba. Sirinzekka nga njogera bino ndi n'omwana Soda n'abalala naye ate mu kutambuza omulimu guno waliwo abali waggulu wange nga nabo Katonda abandaze nga twali gwe nali ntudde naye tubeeko kye tukola ki. Era naweebwa erinnya ly'emyoyo obwa Katonda yenze eddoboozi ly'ensi. Oyogera ebigambo ebyo nakyali wange nasanga yeeyita kabaka w'ensi. Waliwo ekyobulya mmere kabaka w'ensi nga era nali mwenda Mutebi ensi yonna. Yeeyita kabaka w'ensi yonna. Omulekera mu bwa kabaka bwe. Kati nakugamba nti gwe ddoboozi ly'ensi. Nze ndi ddoboozi. Sijja gamba nti afunye omukisa n'ampulira. Ntandikidde wano kuba wenzaalibwa kijja kuba kya bulyaza amaanyi. Omufalansa okumpulira nga gwe tonnampulira. Tujja kutambula step ku step. Annawe gwa travel eringa introduction ya program gye tugenda okwanjulira egenda obbeerangako ku platform yaffe eno ng'omukulu ono yagikutuusaako nga tugiconnectinga ku butonde ensi gye yava ne weeri kati ne wa gyekola ki ne gyeraga. Kyokka yadde oyanjudde program eno ngenda kusaba afunye akadde n'olaba program eno yambirawo mangu nnyo bw'obanga okkiririza mu Katonda kubanga obwa Katonda buli mu buwange. Nabadde ntunulira lipooti nendabanga abantu abagenda okufa sirimu mu Africa omwaka guno gwokka bagenda kubeera wakati w'obukadde nga 39. Bannange kinene. Bwebanga nekyo erina obusobozi obusaanyaawo endwadde ez'amaanyi eziri biological tudduke mangu tutaakirize nature. Webena obusobozi obuwonya endwadde ez'obutonde endwadde eziri biological. Ensi eno gye mulaba yalimu endwadde ez'obwa Katonda. Katonda ziyawanga abantu okubabonereza olw'obujeemu. Kawumpuli n'ebirala. Olwaleero kawumpuli agenda kuluma abantu okutandika kati. Mu nnaku 9 mugenda kulaba nga ne Uganda balangirira nti waliwo ekirwadde ekizze. Balangirire minisitule erangirire. Naye ng'ekirwadde kye balangirira kawumpuli yennyini. Naye ng'ono ali man made induced kawumpuli. Endwadde ezaali ez'obwa Katonda kati zaafuuka za buntu zagendera mu laboratory ne zikolebwa. Kyekyo nabagambye nti abantu bali Bayibuli beekugamba nti Katonda amaze tuwa ensi tugikoleremu bye twagala tufuge ebitone bo ne baagala ate naffe abantu batufuule ebisolo ebya ddala babe nga batutegeerera naye nga baakikola ku kutwala bajjajjaffe abaali batambulirako okumanya n'okutegeera okw'ensi nti bannange nti ye wakati Katonda ng'ateekateeka ensi omudde gwe yasooka okuteekateeka ku nsi bwali bulo. Buno bwe bwali obulowoozo bw'emyoyo okuteekawo ensi. Omuddo ogwokubiri ogutuddemu ennyanjula y'ensi bwali bunyaanya bwe tuyita obuniina bwe butuddemu ennyanjula. Omuddo ogwokusatu Katonda gwe yateeka ku nsi kyali kigaaga no fakiti tekyali na kigaaga kyali gwali muddo ki niwe bijjawo ebyo nedda sinti no amaze tuwa obulowoozo bw'emyoyo atuwadde ennyanjula tumaze okugiraba. Waliwo omuddawo ogwokusatu kyali kiryo essunsa emyoyo ne gisunsula ensi. Omuddo ogwokuna kyali kigaaga emyoyo ne gyagaagala ensi era gy'emiddo gyokka omuntu yenna gye yasembereranga oba gye yasembezanga mu maka ge okumpi.
Kubanga ffenna tukimanyi nti ensi yabeerawo ebbanga nga terimu bantu ng'erimu myoyo. Katonda oyinza okwekanga nga ku nsi kuno yateekateeka myoyo. N'obwengula n'atema ebisigadde emyoyo ne gidizayininga ensozi Katonda naye yekanga bwekanzi. Era ne bonaabo osomye wano ebyawandiikibwa. Njagala kubawamu obuntu butono just bufumiitiriza. Olubereberye Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Ani gwe yagamba okukola ekyo n'akikola? Ye Katonda alagidde amazzi, alina kye yalagira kye tutaalaba. Nti waliwo omwoyo ogufugira ku mazzi. Gwe yalagira? Era nga gwo Obwakabaka bw'amazzi guli mu gwo. Kitegeerekeka. Emyoyo ginnaggwano nga gimusisi gye muwulira egyo omuntu n'abanga yeebase gufubutuka mu mazzi gubanga buli muntu alimu amazzi. Era ekikola Obwakatonda mu ggwe ge mazzi, gwe musaayi, gwe mukka. Ebintu ebyo bisatu singa ekimu kyabulira ekirala n'ekirala kitema mu ngeri yakyo. Nti amazzi gamuweddemu tulwane nga bwe tusobola. Kuba omwoyo ogufugira ku mazzi ogwamusisa ogukusisimula abadde yeebase asisimuse. Era bwe kubulako ne gutadda tosisimuka oba ofudde otemye. Kati bino ebintu bya bwa mwoyo bikonekitinga mu mubiri kyovula banjagadde tuyambe ensi bo mu mubiri ne mu mwoyo. Sikutwala abantu mu bulaguzi. Ebyo eby'omulaguzi bye byonoonye ensi. Omuntu alina ekizibu alina obulwadde bumuluma kituufu nga asobola okuwona spiritually. Mulimu endwadde ezisumbwa abantu nga ziri spiritual. None yakugamba leeta ente bbiri, leeta ente enzirugavu, n'otuuka n'okutunda poloti n'ebyobugagga byo ne bikuggwako ate n'ofa. Kubanga oli akujjanjabye tamanyi kyajjanjaba. Kubanga Obwakatonda tebumulagidde kukikola oba takuyambye ggwe kulaba ekyo ky'oteekeddwa kubanga olaba. Weevumule. Awali nekyo otuulawo ne weevumula. Teweetaaga kugenda mu ssabu lya mwana sooda akujjanjabe. Tuula wuwo. Sirina ssabu. Ne bw'oteewozaako tosaba. Ewuwo ly'essabiro lyo gwe tutule w'osabe Katonda wo mugambe ki. Yadde tajja kujja. Tukole kimusembeza kumpi okusinziira ku ne. Anti kati byebyo. Kitegeerekeka. So, omuntu ali yabonaabona ne kansa. Naye kansa yakolebwa bukolebwa. Kubonagira n'osoma ekitabo kya Edward Griffin, The World Without Cancer, ojja kulaba engeri gye baleetamu kansa n'engeri gye tulina okumulwanyisa agende. Kati wano nature yetu girina okudduukirira. Njogera ebigambo byange nga si kyammwe nti Katonda. COVID-19 it was a pandemic. Kyali kirwadde kya nsi yonna. Naye bwe kyajja nkakasa tewali muntu yadduka mu ddwaliro kumujjanjaba. 80% buli omu yadduka nga mu nsiko kunoga muddo ne gwatamanye bafumba bwe banywe beeyoteza n'ebirala. Si bwe gaali amazima. Kitegeeza kintu ekyama kituddemu mu nature. Obulamu kyeki. Ekibuuzo kino si kibuuza mwana ono, nkibuuza mwenna. Muyise mwana lwa nsonga. Manyi kizitowa kuntegeerayo. Kati mwe ba professor, ba dokita abalina PhD obulamu kyeki. What is life? Kenda si kyemmanyi. Obulamu ye Katonda atudde mu ggwe kyokka ye answer. Endala zijja kubanga zigezaagezaako. Naye ate ekiwanirira obulamu obwo ye nature. Ne Yesu Kristo twamulabanga. Nze nzikiriza Kristo nabbi wa Katonda. Mu biseera bye yeyawulanga ku bantu ng'agenda mu bibira eyo n'agenda mu mayinja mu nsozi. N'olwaleero tunuulira Katikkiro wa Buganda. Ebbanga lyamaze ku bwa Katikkiro. Talina lusozi lwalwanirira lusigale mu Buganda. Ezo ennono n'ezitali zonna kasaba n'aleeta ensimbi. Gavumenti y'Emmengo ebeewo. Bo balowooza nti gavumenti esinga Obwakatonda amaanyi. Abantu balowooza nti Obwakatonda gavumenti ya Mwami Museveni esinga Obwakatonda amaanyi. Teri kisinga Bwakatonda amaanyi mu nsi. N'olwekyo mu kugezaako okulwana olutalo lwa nature, okusaasa nature, njagala omuntu ategere nti agenda kubeera ewuwe avumulwa awone. Ensimbu ekukuba ogenda kuwona ng'oli wuwo. Nga either omuddo omwana ono agukulaze gye tunaagenda mu bifo eby'enjawulo, oba omuti ng'agukulaze, oba ekirwadde kyo. Ensi ngisaba ekintu eki tuzimba olubiri lw'obutonde. Kiki oba otegeeza ozimba olubiri lw'obutonde? Kyetegeeza okuzimba olubiri lw'obutonde kwe kufuna ekifo ne bwe kiba kiriko siku ya mayiro emu. Tuleete emiti gye tukakasa mu kubikkulirwa kw'Obwakatonda nti Katonda yagiraga ensi tujye egirivumula endwadde erikolebwa mu mwaka bwe guti ne bwe guti.
Ntegerekeka. Mpulira. Buli ndwadde gwe gy'owulira nti ekusumbuye, buli kirwadde nga kiri spiritual oba nga kya mu mubiri, ekikusumbuwa butamanya naye kyangu kyakugoba. Enteekateeka ogituuseewo. Demonstration weeri. Demonstration ekyokulabirako kyanne kya town weekiri. Naye ate njagala ekinene ekinayamba ensi yonna. Kubanga mu kyokulabirako bwe mba ninawo akazigo kamu nga leero tulina omuntu alwadde kansa, tulina bangi. Omulwadde wa kansa bwe muleeta ngenda sooka mujje ku sukaali okumala emyezi 6. Muliise emmere gye nkakasa nti ate teri carcinogenic, terina butwa mu yo, kubanga kansa ekimuleeta y'emmere gye tulya. Kati emmere gye nnina mu ddemo yange gye neekolera ng'omuntu nga nsaba abantu banyameko tuzimba ate olubiri olwo nga lunene lugazi. Sisobola kuliisa abantu basukka 10, naye omu nsobola omuliisa n'omusuza. Naye ate abantu bwe banaaba 10 nga bonna balwadde ba kansa, siina kifo we nnaabateeka kubajjanjaba bawone. Bwe mbanga mu kalimiro kange ninamu immune boosters ezipusitinga immunity ku muntu alina HIV. Manyi waliwo ekintu abantu kye batannategeera. HIV ke kawuka ke baakola kali genetic, kawuka kali biological, kakolebwa mu lab. Naye omuntu asobola obba n'akawuka ako ng'ate talina HIV. Abeera n'akawuka akaleeta siriimu naye nga talina siriimu. Era omuntu alina akawuka ka siriimu tosobola mulaba n'amaaso. Kyokka omuntu alina siriimu alabika n'amaki n'amaaso. Wabula oddanga nnyo emabega n'oweebuuza. Tulina ebitongole wano ebivunaanyizibwa ku siriimu. Alwadde siriimu taso n'emukwata mangu bagenda bakutandikisa okuvumiriza ku mpekoomire. ARVs ne zisoma mu bwangu. Omuntu oyo amusindi ku kututaasa. Ate ye muntu omwere yatuula mu laabu bakola ekirwadde ekyo. Omuntu oyo mukwano gwo oba mulabewo. Yali akawuka yakola ne ARVs. Yakola ne ARVs. Omuntu oyo mukwano gwo mulabewo. Era omuntu oyo ye yakola n'ekitongole ekyensi yonna ekivunaanyizibwa ku bulamu bwo. Obulamu bw'omuntu bulina kubanga buvunaanyizibwako kitongole oba bulina kuvunaanyizibwako ggwe ne Katonda wo. Nze n'oyo yantonda. How comes nti obulamu bw'omuntu busalibwawo kitongole ekikulemberwa abantu b'otamanyani abatuma? Abantu abo bakwano bo oba si bakwano bo? Twesiga bitongole oba twesiga ennecha? Butonde. Omulabi nkuwa bibuuzo byange bitono ofune kye tuyita self-realization. Twetegerere nga muntu otulogamba ekinnuma. Mukwano gwo munju mwebaka mu buliri bwe bumu, munju yeemu, oli kansa ali kunnabaana, oli linnyo lyeri muluma, oli liiso lyeri muluma, oli kutu, oli agamba gye tazaalanga ku mwana. Kale nze mulimu n'ebintu byennewunya omuntu ng'agamba nti ye tazaala. Mutozaala spiritually, omuntu ntazaala kuba baamuloga. Nga waliwo omuggo omuti gwe bayita ejjirikiti obeera otanga okaaba nti baakuloga obutazaala. Nga Katonda yakugamba nti ogwo gwe muti gwe ntaddewo ogenda okuyiringisa agooya agabi agaleetera abantu okufa nga tebazadde. Era tugenda ne tunoga ebikola by'ejjirikiti obiwerera ddala 9 ne tufuna ejjirikiti eddala litanozeeko bikola ne tunaabira wansi waalyo nga tufunye amazzi agavudde ku muggo oguliko ekitoogo. Ne tunaaba ne tugamba nti ino ejjirikiti nzikiriza era nsaba linjiringiseeko ogwoyo ogubadde gunnemesa okuzaala gunveeko nzaale. Nga togenze mu ssabo kukuguza nte na mbuzi. Olaba bw'ogenze wekka n'owona. Ekyo kivudde ku kikubanga otegedde nti ekisobola okunnyamba nnecha ate ngenze bw'omu bannamunigina ne neevumula. Kati kikubye nkubuuziza ndi nabbi, ndi musamize, ndi muki? Kubyambuuziza nabbi musamize muki? Ebibuuzo ebyo lwaki tusinkana mu program. Katonda bw'ali bayagadde nga tuwadde obulamu kuba tomanyire olifa. Nenze mmanyi lwe ndifa. Simanyi ku nze naawe bwe tuli baabalamu
tuliyongerayo. Nenga kyemmanyi tugenda beera balamu mu kukkiriza, tugenda kubanga program tugikuleetera osobola otegeera ddala ani alimba ani yabula. Okitegeera ensi we yava weeri ne weeraga. Naye kyo nkiddamu mbeegayiridde ensi eri mu mambuka g'amaserengeta. Bwe mubanga abayivu be mulina batuula kukola kawuka olinga muyivu yasoma n'agenda n'agamba ngenze Wuhan nkoze akalwadde kankate kabonyebonye ensi n'ata covid abantu ne bafa nga be bayivu be mulina. Mulowooze nnyo enze Ssaabakaaki eddoboozi lya ate tukuba tubazzaako engalo nze omwana Soda Abe yali emabega awo talaba subscribe nga tusinkana olundi. Export TV to the world.